Obadde budde bwa zibadde ssaawa 7 ez'ekiro n'ekitundu ne bankubira essimu nti waliwo omuntu gwe bakubye amasasi. Kati ekiro ekyo saasobodde kutambula, kwe kujja ku makya ne OCCID ng'era bajja banoonya ki ekyaguddewo. Tugenze okutuuka nga waliwo omuwala abaze n'omulenzi. Omulenzi oyo baze omuwala boyfriend ne girlfriend baze ekiro, naye ng'ekifo kyanoonya takimanyi, ng'agamba noonya wano kulito asomera ku UCU emukono. Omuwala amannya bagambye yani Nagayi Natasha. Nabadde neebase kakati olaba masasi ge gakuwawa mu nengamba madamu mayi sawolo ziringa mmeka? musanvu zigenda mu munaana. Ono nti ye kastodiani wawa. So omuwala yali mu mbeera ki? Omuwala poliisi yamugye wano emutwala e Kawolo. Esasi balisanzeemu muno wano mu kibegabega wano. Ali mu mbeerera ajja kutereera okubanga already amasasi gabadde gavuze 3 omulundi gumu, neeri okusatu lyeyamukwasiza ekibegabega. Yasoose n'acekinga nyumba ku nyumba, ennyumba 4 paka bwe yagenze ku nyumba ya officer ono yafulumiza amasasi n'ata amasasi ng'omuntu olw'okutya kwe yabaddemu, kubanga already yabalabye bakola ki, bagira bacekinga nyumba ku nyumba.